tuseewo omwana nagudde mbajambula siza ku kino babatemu ababbi ebintu byange babitutte naye engeri gye bankubyemu waliwo question mark awo bategedde bulungi kiki kituufu kigenda mu maaso nga bampisiza obinyonyo bakubisanga mmeka wabadde ovaawa ye bankubye zabadde sanga 8 nadde nva ku studio nadde nvaawo wa sharp and a beat ndikudda wakaawo oli otya kati oli okyafona esaawa zino nfunyemuko olungubanguba bava kuntekako medication n'ekiwumbe ne bakitunga yakyalimu muddwaliro omusawo wedde ali mukuntunga nabiki kyali ku macupa bali mukuteeka ku macupa banvuddemu omusaayi muli naye nga baba bakukubye babategedde abankubye emba mbalabye nsobola okubajjukira naye nga babadde bavubuka sigamamu baba basajja bakulu gye bavubuka batoototo naye nga bwemba mbatunuddeko nsobola okubajjukira kati babadde ofunye ka reference oba kyonna poliisi kutegeeza kuba bamateeka bwekityo badde nsoose kufa nnyo ku kya treatment kubanga awantu we bankubye wa bulabe nnyo bankubye eno ku nkoona bakubye ku mutwe ku nkoona eno yennyini eno ku bulongata nga bulongata badde bankubye wennyini olinayoku omuntu gw'osuubira okubanga mulinamuku obutakkaanya oba kyonna bwekityo simanyi wabula kubanga munange ebintu by'okubeera n'omulabe nsobola obeera naye nga gwe tomanyi nti mulabe naye nga siina lwange naye ndyoke na buli kati tuzaako kifaino tuzaako ki nge ekiriwo obulamu bukyaliwo ngenda kuzaako ndongo ekirala munaaye okusigala nga mpeereza abantu mu sekita eyo paka mukama bwali basazeewo kati weerezaako ne mu sekita endala naye asipannaawo obuli mbeera nsigala fumita ndongo